naye kyetubakakasa nti abeefudisi bagenda kwetaba mu kulonda kuno. Abalala bakola bizinesi, abalala bakola mu gavumenti, abalala bakola batya. Naye emyaka egyo gyonna teriyo yenna yabuuza ekibuuzo sente zivuddewa. Enjovu we zirwanira ebiseera ebisinga omuddo gwe gubonaabona. Wetwogerera ekibiina kya FDC kirimu enjovu bbiri eziri mu kwekuŋŋaanya ebitogi era nga buli lunaku ziwanda muliro. Muno mwe muli ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandala MAFAABI ssaako n'omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujju Nganda. Nandala MAFAABI agamba nti ye ali mu kaweefube wa kuwonya kibiina kyabwe kukitembeeta kukiguza kibiina kya NUP, songa ne Ibrahim Ssemujju Nganda naye agamba nti ali mu kaweefube wa kutaasa kibiina kyabwe butakitunda mu NRM. Abaffe wanani abuzaabuzaani? Abasajja ababiri bano Ibrahim Ssemujju Nganda ne Nathan Nandala MAFAABI bonna basajja abagundidde mu kibiina kino era nga bakikoledde ebikulu bingi saako okukiweesa ekitiibwa nti buli we balaga ekibiina kya FDC kirabisibwa. Okusinziira ku Ssemujju, Nandala MAFAABI wamu ne baakolagana nabo baafuna obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi okuva mu gavumenti ya NRM okuvujjirira akalulu ka 2021 era nga muno mwe baagula amamotoka ag'ebbeeyi, zipikipiki n'amajolobera amalala mangi. Songa ate Nandala MAFAABI alangira Ssemujju saako ne Elias Lukwago ono nga ye mulodi w'ekibuga Kampala nti baagala kibiina kyabwe kukibbiza mu Ssemayanja nga bateekawo obutabanguko obw'enjawulo era y'ensonga lwaki ne mu kalulu akasembyeyo ababiri bano tebaavaayo kuwagira bakandideeti ba kibiina. Ababiri bano buli omu alina ebyafaayo bye ate era nga bya muggundo nga n'okusinziira ku mirimu gy'akoze wamma ddala bakoleredde eggwanga lyabwe. Nathan Nandala MAFAABI musajja mubazi wa bitabo, munnamateeka omutendeke ate nga munnabyabufuzi omugundiivu mu ggwanga Uganda, ono nga mubaka wa palamenti akiikirira ebbendobendo lya Budaadiri kawunti ey'obugwanjuba mu disitulikiti ey'Essironko ng'abakiikirira wali mu ssetteeserezo w'eggwanga. Ono munnakibiina kya Forum for Democratic Change FDC bali be wandiiyise bakakongoliro nti ne bw'omusala omusaayi gwe guyiika bbulu nga ne wetwogerera kati ye ssaabawandiisi w'ekibiina kino nga yatuula mu ntebe eno okuva mu mwaka gwa 2015. Nandala MAFAABI yazaalibwa ng'abaana abalala era ng'ono ye first born mu baana 8 ab'abazadde be nga maama we ye Florence nga yali musomesa omutendeke mu nnamateeka ate nga public administrator mwe yayina masters. Primary yagisomera ku kasomero ak'oku kyalo wabula bwe yayingira senior n'asoma olevo ye ku Mbale Secondary School era nga ono musajja mugisu. Bwe yava Mbale SS ne yeeyongerayo ku Busoga College Mweri mu disitulikiti ey'Ejjinja n'amaliriza elevo. Ono yeewangulira diguli ye mu byenfuna emanyiddwa nga Bachelor of Statistics and Economics degree mu ssettendekero wa Makerere University mu mwaka gwa 1988 era nga musajja mukulu ddala. Mu 1989 yeeyongerayo n'asoma postgraduate diploma mu busomesa okuveera ku ssettendekero wa Makerere. 1997 yaddayo Makerere n'afuna Masters of Arts mu Economics. Mu mwaka gwa 2006 yaddayo n'asoma diguri ye mu mateeka era mu nnamateeka omutendeke. Nathan Nandala MAFAABI yakola nnyo mu kitongole ekiwooza ky'omusolo era ng'ono yatuula mu ntebe nnyingi nnyo okutuusa lwe yakivaamu ekya Uganda Revenue Authority. Olwo nno kwe kuyingira ebyobufuzi. Nandala MAFAABI okumanya ng'agundidde mu byobufuzi bya Uganda yabiyingira mu mwaka gwa 2001 era ng'ono bajjira wamu ne Kano Dr. Kiza Besigye ne bakola ekibiina ekya Reform Agenda era ye ne yeesimbawo okuvuganya ku kifo kya Budaadiri mu ssetteeserezo w'eggwanga bw'atyo n'awangula ng'okuva olwo taddanga mabega. Anti mu 2006 yajja n'akawuuta buva, 2011 n'abakubya ssubi, 2016 n'ayita waweweevu nga ne 2021 ab'e Budaadiri baakakasizza nti ono ye mwana waffe asobola ne bamwongera akalulu. Ono gw'olaba yaliko leader of opposition oba akulira ab'oludda oluwabula gavumenti mu ssetteeserezo w'eggwanga okuva mu mwaka gwa 2011 paka 2014.
kyokka nga ye bwe babiisanya kati obwenyi mu kibiina kya FDC. Ibrahim Ssemujju Nganda musajja munnamawulire era munnabyabufuzi, ono nga yakiikirira munisipaali ey'Ekira mu ssetteeserezo w'eggwanga. Ssemujju naye bw'atyo omusajja mufumbo eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 Septemba 1973 ebijaaba mu munisipaali ey'Ekyazanga mu disitulikiti ey'Erwengo bwe yali tennaba kusalibwa ku Masaka, era nga kitaawe ye Haaji Nganda Nkwanga ne Hajati Sofia Nalwoga. Ssemujju ava mu famire ey'abaana abangi era nga mu maama we ye mwana owe-16 ate nga mu nnyumba ya kitaawe ye mwana owa-48. Olwava mu primary bw'atyo yeegatta ku Bijaaba Islamic Institute olw'ensonga nti musajja musiraamu, wabula oluvannyuma lwa senior 2 ono yeegatta ku Masaka Secondary School olw'ensonga nti essomero mwe yali asomera lyali liweddewo. Era wano Ssemujju Nganda mu baana bonna abaali mu ssomero eryo ye yekka yasobola okweyongerayo n'emisomo kubanga abalala baawasa, abalala ne bafumbirwa. Bw'atyo n'amala senior 4 mu mwaka gwa 1992 ate senior 6 mu 1995. Ono yeegatta ku ssettendekero wa Makerere era ng'emisomo gye gyavujjirirwa gavumenti ya Uganda. Bw'atyo n'afuna diguli esooka mu byamawulire giyite Bachelor's Degree in Mass Communication n'atikkirwa mu mwaka gwa 1998. Ssemujju olw'ensonga nti amaka ge yali avaamu gaali maka maavu, ono yafuba nnyo, yatoba nnyo okulaba ng'asobola okubeezaawo obulamu bwe, ng'olumu ne ku ssomero yeenoonyeza akasente akamuweerera. Oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye mwaka gwa 1998 yeegatta ku lupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor era ng'aweereza okuva wano mu kibuga Kampala. Luno nga yalukolera emyaka 6 mulamba okutuukira ddala mu mwaka gwa 2004 era ng'ono ye yabasakiranga aga Paalamenti 2021. Ssemujju yali musomesa wa bannamawulire mu lecturer ku Islamic University of Uganda IUIU. Eno nga bw'akola ne mu lupapula lwa Monitor, wabula oluvannyuma mu mwaka gwa 2004 yalekulira olupapula lwa Monitor ne yeegatta ku lw'Observer nga lipoota ate era yayinamu emigabo. Wabula mu mwaka gwa 2011 ono yalekulirayo bw'atyo ne yeegatta mu by'obufuzi. Ono yavuganya ku kifo kya Kyaddondo East mu ssetteeserezo w'eggwanga ku tiketi y'ekibiina kya Forum for Democratic Change n'awangula akalulu. Wabula mu 2016 munisipaali ya Kira yabangibwawo, bw'etyo neeyawulwa ku Kyaddondo East. Bw'atyo Ssemujju n'ava mu Kyaddondo East n'atandika okukiikirira munisipaali ennamba eya Kira. Ssemujju Nganda we twogerera ye mwogezi w'ekibiina kino ekya FDC era nga kinajjukirwa nti ne mu kalulu akakyasembyeyo aka 2021 kyamuwa bendera okwesimbawo ku kifo ky'okukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu eky'obwa sipiika, era nga yeesimbawo ne Rebecca alitwala Kadaga ssaako ne Jacob Olanya gye byaggwera nga Ssemujju afunye obululu 15 bokka ku babaka abasoba mu 4 abali mu ssetteeserezo w'eggwanga. Kale nno ababiri bano bw'obageraageranya zonna mmundu mmenye mu kibiina kya FDC myaka gye gibaawula nti Nandala MAFAABI asinga Ssemujju emyaka, amusinga emyaka mu kibiina kino ekya FDC kubanga ye yayingira kitandikira ddala mu 2001 ate Ssemujju n'ayingirawo mu 2011. Nandala ne Ssemujju babadde nga balinnya mu kimu, wabula ekibuuzo kiri nti obuzibu bwavuddewa. Tunaabiwulira. Ab'FDC bagenda kwetaba mu kulonda kuno. Ate election yali embi nnyo